kati oba Catherine Kusasira agenda kuyimba kayimba kisimanyi na kumanya Catherine Kusasira kayimba kagenda kuyimba naye okusinzira ku Mrs Bindeeba naye mu mazima ga Katonda ndowooza buli muntu yandyetaazeeyo omukyala nga Rema Namakula, omuntu yandyetaazeeyo omukyala nga Remy Precious, ndowooza omuntu yandyetaazeeyo nga mukyala kyawo omulala asobola okubeera nga akubeererawo n'akuyirawo omubiri ku buli kintu kyonna kyonna abakyala gye bali abo. Naye Remy Precious mazima ga Katonda oyiriddewo Mr Bindeeba omubiri from day one, omusajja omuyiriddewo omubiri ebizibu ne bibakoona no actually nani ne Ajat Kuruthum naye ayiriddewo Akram omubiri. Bannange ebizibu bibakoona kyokka ebizibu byonna byonna ebisinga okubeera nga bijja bisinga koona abasajja kati nga ku Akram ne Ajat Kuruthum ebizibu ebisinga biva ku side ya Akram ebibakoona ate atutteko malaaya ate malaaya yaganumu ate biki ate bannange nange Akram ate nze yali girlfriend we ate nze mukyala we kwegamba ebintu byonna byonna nga biva ku side ya musajja. Ebya Mr Bindeeba ate Catherine Kusasira ataawo omukyala omulala ataawo abalala ataakoze ati ataakoze ati ataakatapika ati ataakaabaana ate ono gwataayanjula kweganga olabira ddala ebizibu ebisinga biva ku side y'abasajja naye abakyala abo ne babeererawo abasajja paka ku tayimu eno gye bali mu kubeera nga weebali. Lwakuba Remy Precious yamugambirawo tyagenda mwagala buli kimu kyonna kyonna bakikole naye nera naye wanaakola ensonga ezitakwasaganya naye zakkiririzaamu ng'amuviira neera kyali sure ovu ng'afuna omusajja omulala naye ng'amuwasa ati naye ng'amwagala nga bino. Kyekyo nani ne Sheera Gashumba kyayogera yagamba abeera mu relationship emu. Sheera Gashumba si mwenzi abeera mu relationship emu n'ayagala omusajja we bamala kweta n'afuna omulala kati awutabeera mwenzi kyekimu ne Zari naye si mwenzi afuna omusajja we n'amwagala within that time bamala kwawukana n'afuna omulala kati baafunye abantu 9 zolonga zitabaagala at the same time. Ngenda sigala nga nku updates go kyonna okola subscribing nga notification bell nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanya onoonyeza omulimu gugaanya empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa mukubireko kwe ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.